Previously on Amakagakaboyo, the peaceful house. Byetwasembayo kwekanya. Kale bambira bomusajja ono. Amenyekana ekisawa akiyingiza. Kyokka bambira alabika alina care, alabika alina love. Swiri Wangi mukwano. jangu bambi baby. Omanyi okubeera nga gwe baleese ate alumirirwa amuleese Katonda watu bigwerawa ye gwayambadde nakati yali akyalindiridde maama nyawo nga bagamba Empire Movies Productions Kasenge nga begasa omuneta muzi media Uganda ne bajja kutuusa kano ketolekedde wabula nga Kabaka nyini mwenye Tamale Godfrey na nyini sinema ye yakwatulugeerwayo nakagattagatta era batu najja akaproducinga wabula nga Sembati Rashid najja abeera director wako ku ntiko kano sewo yakayisha amaka ga Kaboyo the peaceful house tuli ku season ya 2 kano katundu ka 38 nange video isimake Uganda era mukasi kano mukutandika kano sewo yakatandisibwa ati olwaleero Areno jukira we twakoma twakesembayo omutembe seba akwata kuba okwolekera naye abatuuka ebbali yafuna engeri y'ekirowoozo njagala olabe mazima nakati yali akyewuunya nakyala yali abatabise ne kyaliwe naye agamba lwaki yesikwate kubo neŋŋendayo tomanya ebintu bya Katonda bizibu nyinza okuzzazaako yakasajja kenya kafumita ebikonde Katonda watu yagenda yeewera nti singa amala n'asanga yakasajja kannakyala agenda kafumita ziri ezalagirwa kale era watu yakwate kubo n'asembera magambe kuno konna kwanjula tuli katundu ka 38 agenda okuzza amaaso bw'ati wali ate ekigwigiri kirala geokulengera nga tulowooza nakyala gwada asubira yaliyo waliyo kijujulu kirala Areno yasalawo yeekaza ayingire nga yefse muli mutya ayingirewo mutya jukirayo mutembeeyi jebala mujebaleko alino mutembeeyi nga bulijjo mama akanyiriro ko nga kasuse ku macha kuno yatandikira we yakoma annaisa kumanye bwe bugamba oyete bumuggwako diranga aba kawungezi mujebaleko abeno bo baliwo waliwo mukazi wa wano waliwo mukazi kiri awo kyaliiso Naye tegeera bulungi. yasooka namubuuza mazima muliggo otegeera bulungi kyogamba kuveeri wonda giriddenji gyewali leka kuzaala waate naawe Kambuuze n'osanga omuntu ng'atudde n'omubuuza aba wano baliwo kati oba otegeera bulungi. ono nakyala bo yagyewulira ati kakati gwe sikumanyi kuba wano sigamba nti nakasooka okujja wano nze Kati tuli mu kumanyagana. Katonda watu kati nze ndi mutembeeyi ntambula buli omu Webale Era kuzunga kugamba ojjozunga buli wotuuka naye ekifo kino kyesiimye sigenda kukulimba buli wenjija nsangawo malayika zokka Katonda watu banange ate gwe malayika ate osukka kugwe nasangawo era nno nzizenga omutima tegundimu ngamba nno kana kakazi oba gyekalira ki omukazi omanyi naye kituufu ki? kituufu kiri nti akafu kano nkagadde John keno kabala ye kano kazannyo ke Ekyemisano olye. yasooka n'atuulira ebbali era nno nze nno kati nno nga woobimanyi era ngenda okuyita enumba n'ekigendererwa yasooka n'amugirayo maama kano kaaku kasufo kamala soka kebiremu ngenda kwata oyambalemu okwambalamu kwabwereere ate oyina essimu yange anti katifu oyina essimu awo oyina essimu wulira abayaayi Mpaka ngambe ogoye wammeka? obugoye nakyala seba agyewulira Awola. ate kunyikukola kutya yasooka namubuuza owola ikoze ne leka naawe omuntu nandikuwoze naye sikumanyi so tuka Nanti era ojja kunsangawo era n'olwala. gwe tuweralikira ajja kubaawo wali mumeka Ndi wa nafuse wa wano ddala. uli osulira ddala wano Wano. Katonda watu musajja waliwo akasajja nno akakambwe akasajja ka wano oli jjukira kaali kamusye anti mbuuza oli muganda wo oli oba oli mukazi wa wano Ndi mukazi wa wano. yeewuunya asookoleke yasembayo okumanya nga ali omukazi mulala kale naye ekyo si kyekyandeese kakati akagoye kano mbadde nsaba okegezeemu sooka okambalemu jasiti naawe olabe Awo. engeri gye kakwata figa ate tusobola okgenda mu maaso Akagoye kantuuka. Yakuba kale mulembe kabibi bimu si kalungi. ono nakyala ajavuna Ajja kumukolera. talina ssente naye ssebo yeeraga ekalakana ke nasangayo
nagambye obuze ebikwatako tewali oba buzibu eddondo siimye kati olowoola anti aye kakati labayo nandikoze naye kale kisinzira kale obulungi bwo ziba teziri busa oyinza okundeetera omanyi obanga oli mulungi Kitegeeza- awo tujja kukiriziganya naye kati ngenda tandika kujjanga ano nga naye gwe nga mwami kaboyo waali mwami kaboyo ye baawo kumbe yewaawa nenawulirira kumbe kasajja kakwata kasajja gwe katonda watula nange onjagaza ki mbadde nze kutunango ye naawe yakakwata akatuga bannange n'omutembeeyi nakyala yagezaako omuwolereza baabano omutembeeyi alabye katonda wattu akasajja nekajja wano naye nga ndabye akasajja nekagenda kutabula maka g'abandi ate kabadde kanonya ekiwano kaboyo yatabuka akuguza atudde baneesala akaddamu kukalabako wano saagala sagalira ddala saagala bannange akakasajja katabula amaka gagundi mukwano gwange kakali era nakasangako wano lumu kyokka era nkasanzeewo ayinza okusiba nansiba atya wanewange wansanze n'omukuba n'omutuga n'okumutu kaboyo ssebo kati ku mukyala atabuka sala kumanyi leka n'okuwera manyira siddangamu nenkasangawo nze mumanyira n'okumanya nziramu nemusanga katonda wattu kaboyo yamanyira kaboyo ennaku zino mukambwe tayagala bintu byamukulako waya onansonyi omanyi ngenze nentabukamuko kati yatandika okwetonda naye ate okambwadde nnyo nayo nosasituka munnange engeri gyakambwaddemu nenakyala atuuse essebe kikyana atyamu bannaye nkubuulire omusajja oyo mubutuufu simwagalirako ddala wa omutembe bamutudde enkyagi neerabira n'akagoyeke kisusse guno omulundi gwakubiri ngaera mumusangawo wa ogwasooka namusanga era wano ng'ali ku mukyala wange ono yagenda nga mumukwata mu biwato kyokka kati naye musanze wano atudde abadde agamba biki abadde gyesanguza ngoye saagala kuddamu mulabako wano era bwaddamu okujja wano nga siriwo mugambe muwe ebintu byatadda kale mukwano nja kukola nga bw'ogambye kale. oba tomwagalawo onansonyiwa okambuwala mu maaso tewali buzibu ssebo tewayi atakwambwalira ku kike akasajja si kata akatte nejjalini asoboka nakyala yawuliramu ng'atidde mu butuufu bulijjo akayita ssebo kantuutu naye bamanyi batwenke biri byali byabwe sina kyembimanyiiko ye kasita yeefuniddemu engoye mwebale kulaba HGTV era nga tubategeeza nti Empire Movies Production abakuzanyira firimu ze zibeera ensufu okamala nga omuko omubbi effujjo maka twejjeko stress ekibbo kya namwandu beetaaga abazannyi ba firimu ne bw'oba tozannyangako jjukira nti bakuzanyira ne kano kitugenda maaso n'okunyumirwa akayitibwa amaka ga kaboya akasufu okamala okumanya ebisingawo kuba 075 46 67 52 oba 075 46 72 27 mwebale kunyumirwa siba kaseera kayita nakyala akyebeerera wakaabo kati ye mukyala kaboyo bebi bebe ebize ennaku zino bandi mukwano baabano jangu tunywe kyayi anti naye jangu tunywe kakyayi ayidde mukwano balina guli omusufu okamala ne kakyaye anti tulirako wano naye kati nze ndowooza kanyambale ngende kuba mbadde njagala kukomawo leero toliddeeko siya nkyogala bakundiisa bannange kyogala nze nga badde baludde okundiisa kakati naye kankubeho ka surprise baabano egwe ate ssebo yakwatikuwa ssebo najja leka naawe tonkonkonya naawe panange nze sagala kunkonkonya kale gumu kale gumu
sebo kuluno yajja n'amulisiza ddala dene naawe kino kyonna siya kati naawe wow Kaboyo love eri maka muno kale mukwano tukabulu naye bw'oba omaze okwambala oyitiyako wano nenkulaba ng'egyo yambadde nugwate kazi bannaye mukazi seba amufaako kamala ndira bannaye naye nga tubagala nnyo mwenna bakalabira ku intaneti na buli omu wonna w'osinziira just abali ku intaneti ndya nekugisiike mu subscribing commenting mu liking naye gano gagenda kunnyambulira sibo abadde amaze akaseera nga tana nakugisiike nabako mulabi naye kati nyabo naamusiikira amufaako nga mwana muto wali sebo ndya nekubigimusa ngenda kugimuka nze n'omubiri ekyogiti ekyo sibo kati akuba bulati nakyala alina gy'alaga wabula nga yagala gezaako okukomawo bwangu naye mbadde njagala kwanguwayo tugenda mperekereko bino kambiteekere anti jangu tugende munnange naye togera kunkomawala newe tutaggalawo nakyala ayitibwa Shakira yanga muzannyi musufu sebo kati Kaboyo yaliko tambula inakyakyaliza nabagambye katundu ka 38 ate nga obuliwo baba kuluno abala obutundu obwasooka mwe mukalire mutuule munywere kati ziba teziri busa zaleeta gwaya ono ye tapowa Kaboyo kati akyaza bukyaza ne kateni oli Kaboyo nga wakyuka agenda okulaba nga mutufu ne kateni mpya kateni mpya luli nasangawo ndala luli nasanga ndala kati leero alina mpya enju yagisiiga ono buli lwajja abaako ekintu sewe kyeyeekwasa nga yeewuuyo kumbe kabaka badde ava kwerekera maama w'abaana ntyo kugamba oti kyekiriwo sooka otulire ku bbali nnyo naawe olimba sibuze naye mirimu ennaku zino nina emirimu gyensumbuwa nnyo lodi agamba seba alina emirimu miyitirivu kamala lwaki tompita nenkuyambako ku mirimu egyo omukazi tannadda nakoma wano ng'oŋŋa omukazi wamugobye simanyi omukazi wamugobye tannadda kati ng'akomawo kukolawo kiwa namugamba agende saagala yadde omulabako era sebo yamugamba kimu tayagala kumanya saagala kumanya bimukwatako sagana kumanya nti gyali kati gwobeerawo nze nabimanyiira naye kati nkusaasira musajja wano nange nja kumanyiira mpola gwate sebo nedda baabi toweemalaayo ate kiki sebo owaye obadde ki sebo agenda okulaba alinako eyalengera sebo naawe nedda weemakula sikwemakula kaleesu okyaza bukyaza kati ennaku zino okyaza bukyaza banaye Kaboyo nkyazayo gastroda watu kati gwobyesiba eno leesu yani uziza walumusuuziza baba munesamanyira kubeera bwomu kati nga omanyi omuntu yali awasizako okubeera omuwulu boyi kiba kimukalubiriza okukamala amangu ago ate amangu ago oyagala nze embeere nga gwenfaanane kyogamba katonda watu olina endekateeka ewasa omukazi omulala omuntu ofuna omuntu ow'emirembe kati nfuna omuntu alina emirembe ampe emirembe kyemugamba wawasa mukazi ki yasooka namubuuza mukazi kira wamugjawa yatatuuliraawo naawe sisobola naye kubeera bwentyo yatatuuliraawo oli mukozi tatuulidde mukozi nnyo bambi wamugjawa mukazi kyoyo tufugwa yayeebuuza Kaboyo mukazi kyoyo nange ngenda kuwa ka surprise lwoli musangawo lwoli mulaba oli musangawo siri munno ojja kwewuunya siri munno oli munnange naye ekyo nange kankyerekereze nze ŋŋanje sibwe Kaboyo yaguma n'agaana omumugamba wokakase oneyebuuza mazima mukazi ki tobanga onegirisaako nga omukazi wamuzza buzza ono olimba mukazi kyalisi yeyiireka naawe gwe woomulabira kompita
Katonda watu kugambye ow'omulabirako mpita bwe ntegeezaako butegeeza wandinkubidde no ngamba wuuyajja n'olaba omuliro naye mukazi kigwe wawasa siyinza yadde omugamba kale tewali kyagamba kakati ekibadde kindeese nina wali wammanga omanyi ennaku zino ndi mugundi mukiki yasooka najja amuliiremu bana abasiba amayinja ab'enguudo gye ndi mukukola kati oba onoosobola okukola naawe atugenda ne tuyiya akasente bakagaba kati nga omanyi ab'omukwano amayinja wabaawo ssebo kadiro gy'anooliramu kyaliwo bano be nayitako wano bagaba omutwalo gumu n'ekitundu olunaku bw'oba onookola kubaako ekyokulya emmere ate ekyemisana kubaako mmere olina amagezi kweweegulira emmere kwezo katonda wange kola okutuulira buloka enkuba kati etonnya tunaakuba buloka tunaatuusaawa tulye kuza amayinja kituufu ekyo naye nno kati sijja kulwawo nze kangende kale naye enkya ndowooza ngenda kansooke nzikirire mbagambe nti waliwo munnange omulala agenda kujja ngenda kunona kale bambi beera bulungi kale bukulu kuli kataata yasala akwate kuba agende naye nga ssebo n'amuliramu ddiiro weeyagala naye ekyasinga okumwewuunyisa ono kwe kumugamba nti ssebo omusajja tabeereraawo yafunyeyo omuntu antamulabya nnaku kadde keetooloola nakyala yakwata ekkubo n'adda eka nina gwayita tamulaba omwana alowooza beno emize gyeri ewaabwe yatandise kuzunga kyalina omuto gwanoonya tamulaba omuyisa amukoowoola ja kungwako tamanyi gye yalaze yasooka n'agamba leero ku luno agenda kungwa akajja kundaba mukyala simanyi kuzunga buzunzi kyali kyonna nakimanyi jakundaba akanfaamu kadde kumbe waliwo yasembera mpola mpola nga si mulala okugjako obupala obuku bambadde nva mu budde gwa bumi nakya kuno oli mukuzunga buzunzi mbwokula mudde gwa kalina ng'ekyewuunyisa ako obumyu mukwano gwa arani olina wakoze mulimu ate muto gwa muto wa kuzaye waddebula wava nze nina ebizibu byange si bwe yamugamba nti abadde ava muddo gwa bumyu nze nkubuuli onamugamba nja kukuzayo gye wava gwe mmere ako agenda kuleeta amanda tufumbe kyayo oli awuzunga buzunzi bubudde gwa bumyu sebe ono yakwata ekkubo ne yeetonda ne kwetonda naye nga twamulabyeko eri nga yeepika ngo nawe gwojja kudda ewamu mukwano gwa alani sebo ate muto waddebula kati twakomawo mu maka ga Namuddu yamuwadde emirimu nasi omuto yaganye okugikola ayitibwa alani yasooka ateekawo engoye endala amunoonya notamulaba kumbe kabaka sebo ali waggulu muti sagala kubuulira oyo volongotowo kwata engoye ezo zoze zonna wafuuse omufeeso n'oguleka mu nnyumba nze nkufulumize sebo alani mukasaka nakyafuuka ne ku buliri amba bigambo bino wammanga nzikirira naye engoye ezo nsanga ozoze ezo nzaziddugaza sagala kumanya oba gwoziddugaza oba si gwoziddugaza wuliriza mifeeso gyenfulumya azagifukako nkugamba okuva n'olwaleero ate nkulagira wabula sikusaba nkomawo ozoozezza sijja zozo ozonoonyonya jjojja okusula nekyala sebo yasalawo zanja zozo bo zange saazimaze ku luno olina kugezako okukozesa kibuli jodi wanene zange weziddugala gwazinyambako naye nga sebo gwabigamba enseeno boyi kawaida kajo byaba bwentandika kulya nsigo alani ameze inge alizange ndabe kikyanankola waliwo sebo abaana abayina kye bayita emputu maama nyawo tubadde katundu ka 38 ngenda basa tusinkane mu katundu akagenda okwera ka 39 era nga njagala mukama abankumire sigadde nze vijjo isimake Uganda akuume.